Banange ninache njagala okubabuuzaako. Kumwe tewaliwo ayinza kunkonectinga ke nenjeza ku nsaniya mu America. Mbadde njagala kubooleza ku nsaniya eyo mu America. I'm so sorry. Nah, Obuziza bulungi. Yeah, that's Solomon, you have a reply. no, like seriously. I don't mean to come off like that, you know. It's not that easy, Joey. It doesn't work like that. You can't just tosobola kugamba muntu. Yeah, sibyangu. Tosobola kufuna omuntu aje and tosobola kola together nogenda ku those industries. Abo abantu abagamba nti bagenda kutwala mu Dubai oba Abu Dhabi oba wa togenda eyo, because man, those people joins okola, I don't know, genda ofuna ku visa, hustling a sente zikulete no botuka wano. Abba has even spoken Luganda like. Wait. I'm so sorry, guys. Is this Joey, nze chendowoza. I'm so sorry for laughing, guys. I'm really sorry. No, wait, I laughed because I thought she was joking. Kansoke mukambe chendowoza. Wama Joey, chendowoza. Tuina America basatu ya. Kati nze ndowoza. Obeko omugo okwatagana naye, then ajja kuba akuguidinga nga mwogera nga mulaba ebiri America. Like Joey. Omuntu agambye mu comments osobola okufuna visa through school. So also, like if you want to go to school for something, you can get a visa through that. Yeah, exactly. Student visa. So you guys, how am I going to do it? Because English, you know, is small. How am I going to do it? You see, you can see me. Oh, you know, Kondonya, are you like, do you do your research or call that research? Exactly what you're saying. Do your research, study more. Good. I don't know if you're in school right now. Solomon, mbadde ndiko kusoma ngabo manyi nti njagala mulimu gwakoza nsaniya. Gwakoza nsaniya. Mbadde ndikeno mu Saudi Arabia nga nkyayoza ku nsaniya zino muli n'essomero erisooka. Kubanga lye lisookebwako. Phil knows that Phil knows that me. Phil and wait, Ogambiechi. Joey, Ogambiechi. Anti Solomon yangambye nti nzireyo ku ssomero nsooka ate nzireyo nsome. Konze nti ate njagala omulimu gwenjagala gwakoza nsaniya. Joey, Solomon kyategeeza si byangu maani bizibu. Kati tugenda kuyiya tulabe engeri gy'oyingira nga tosomye nga si byangu. Kati ffe kye tubadde tuteesa omulimu gw'oyagala gw'ogumanyi. Kati naffe tuli mu kugamba ng'okuyingira America si kwe kuyingira Kenya, si byangu.